mikwano gye gikuvuddeko naye nga gikuvuddeko mu butamanya kigendererwa kyo na bintu by'okola. Kati nze kankubuulira ekintu kimu. Bwe nali nva mu lubuto lwa maama wange navaayo omwo. Neemoola kwange bwe neemoola nkukosa mu ngeri ki? Okitegeera? Kati nze Kachumba TV Sembayo MC Prince Ivo kanswe bitambula ddala bulungi nnyo gwe wenna ali eyo gy'osinzidde okubeera nti nno tulaba kansubira obulamu ate Mukama akyakuuma. Bingi nnyo ebitambula mu ggwanga naye olunaku olwaleero ndi wa mukisa okubeera nti nate neegattiddwako omu ku basajja ab'amaanyi abasinga obwogezi obw'amaanyi abatakuza omutwe abamu ne muyombamu n'okuyombamu leero Molina naye nga temwerabira nti proudly sponsored by Sula Motors. Nagamba obuvuka wenna ayagala emmotoka ey'ekirooto kyo kirira wali wakyemmanga wa kalenda ogenda obeera osangawo bondi omuli emmotoka gy'osobola okufuna nawe n'ogamba weewaawo n'obeera ng'oyita ku mukyala nga tomugamba ate kiki omutuuza butuuza mu mmotoka obulamu ne butambula ku kibanja mpola ogenda beera ogifuna ate atannagifuna naye ng'oyagala ate gweyita mugenda bweru Skypins Tours and Travel aluna mmolaawo entinda mwaliro gw'okusatu webasangibwa buli kimu kitebeera kitambulira ddala bulungi nnyo ayagala naawe kennyini nga gwogamba seesiga bintu ebyo kankubire ontwaleyo nawe nsobola okukutwalayo direct nenkutuusaayo ate abagala ennamba zaabwe weeziryawo so n'olw'ensonga eyo negatiddwako omwami Prince eba ndyogedde bulungi Hamlove annange soko kateeko wali eri aneeno malo okuwaniriza omukulu munegatte kulwaniza omukulu Hamlove ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya Prince Ivala? Nsanyusa okulaba nange okusanga taata obulamu bweyagala obulamu alhamdulillah bulungi kisa kya Mukama okubeera nti nno nkunye okunoonyereza ebbanga naye nga tolabika obeera bize. Tubeera bize tuba tukola naye bwe tuba tufunyewo akadde ate abakwagala nabo banoonyaako byebigere bino ebindeese wano naye nga mugamba mutya bannayuganda abawagira n'okulaba programu ya muganda wange Prince Ival mwongere okusubscribinga so that buli upload gy'ateekayo mubeere nga mukola ki nga mugiraba because gye mukoma okusubscribinga naye obulamu bwe bweba bukyuka in one way or the other. Naye nga mugamba mti amanya nze Hamlove yo handsome boy wendi okulaba nga ate nyanukula omanyi leero ndabika nzize ku pano ya kooti kajjojijoji w'ebibuuzo nina bingi ebyokwanukula naye mubeereeko ngenda kuba mbanukula mwenna. Oli musajja musiraamu? Abantu sooka watole kusaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutabana Uganda kansubire muli bulungi obulamu bubanyumira bitambula bitya nsaba Mungu webiganye abeere nga abitereeza ate webikalubye abeere nga abibagondeza abongere obulamu n'obuwagizi mu butongerere ddala kuba bo tukyabwetaaga. Weewaawo Hamlove tutandike ku kibuuzo ekisooka bazadde bakutuuma mannya ki ng'oggyeko Hamlove? Erinnya lyange ettuufu nze Ssentongo Hamza. Ndi mwana eyeddira enkima nzaalibwa wali eri ewakiso mu Kakiryawo ku Kyemasuuliita gye banzaala. Ekitegeeza ndi n'omusajja Omuganda. Omuganda tebe. Okay. Watandika ddi okujoyininga TikTok n'ogamba ekirowoozo ne kijja n'ogamba kanjoyininge TikTok? TikTok tekyali kirowoozo naye app yajjanga Facebook weyajja WhatsApp webyajja kati webyajja ne tutandika okukola ebintu byaffe nga tetumanyi nti ate eno tulituukayo ey'okuba nga gundi akuyita n'oli n'ayaayaana n'oli n'akuyita nga tetumanyi nti tujja tutuukayo nga content gwe tukola tetumanyi nti alituvumya alituyisaako ebintu ebyenjawulo naye ate ffe nga tukola kunyumirwa but Mungu n'amala ate n'akireeta mu ngeri ey'enjawulo nti ate kyajja bwe kityo. Watandikira mu content ki
nga tonnaba kujoyininga maybe ono oba ono gwatandikira gwokola obudde buno? Ye content gwe natandikiramu yennyini. Naye ng'ate tali so serious nga bwali kati. Nti naluli bye nakolanga oba naswalangamu oluusi ne mbijjayo oluusi oli n'agamba bibyo kitegeera ne bwe byayingiramu nti neera kati osasulwa omuyimbi na-releasing oluyimba n'akunoonya n'akuwa akasente olupushinge neŋŋamba kati eno business, so I had to sit down ebeere business ebya ddala. So it is one of my projects ezinyingiriza ssente. Gundi kiposi gye wakola gye wasooka okukola neekuba naawe n'otyamu? Nkoze ennyimba nnyingi ezikubye naye olwa Flash Love emmembe ye yali breakthrough yange kanjiyite breakthrough. Era omukyalo oyo mussaamu ekitiibwa kingi nnyo era mwagala nnyo. Posti nnyingi nnyo z'okoze nga bakuvuma. Posti gy'ogamba naye nakola eno banvuma ebyaddala nange nali simanyi nti bajja kunvuma. Weewuunya ate ennyimba ezanvumya oba ezinvumizza ze nnyimba ze nali sisuubira nti zijja kutrendinga oba zijja kutambula. Oluyimba olusooka ku show yange ku Bat Valley. Natuuka ku Bat Valley zaali ssaawa nga ndowooza 8-9 awo. Ne ntuuka ndeese engoye zange biki ne ndaba nga Bat Valley nkalu tewali wadde muntu. Kwegamba nga nze kye nnina mu bwongo nga bwe tugenda mu bivulu by'abayimbi abantu ne batuukayo ku ssaawa 7 ssaawa 8 nga mmanyi bali 8 abantu bajja baba batandise okukolaki okujja naye abantu tebajja. Kati ne ntuukawo ku 8 nga ndaba tebaliiwo, 9 nga ndaba tebaliiwo, naye mu kujja nange jamu yali mungi lyantawaanya. Kati ani Karo Nantongo yali yafulumiza oluyimba olwo lwa Tosalawo. Kati nga nalukola ki nagaana odukola challenge. Si nti nagaana kale nga ndowooza nayina setting ey'enjawulo gye nayagala oddukoleramu. Kati bwe nalaba ekyabantu nga tebajja nenkola vidiyo eyo neŋŋamba naye lwaki temusalawo ne mujja mu show yange. Nalina mu kanzu nga yonna nkyafu nali ntambudde olunaku lulamba omanyi olunaku lwa show nga nina ba sponsors be nali nina okulaba, nina ebintu bye nali nina okudropinga, engoye zange nina ozipiikinga byonna nga biri wano. Ntuuka ku Bat Valley ndaba sirabawo bantu neŋŋamba mmwe musaaga mujja kusalawo nenkola vidiyo. Naye vidiyo kati ate laba vidiyo wetrendinga nga ne sheewedde yatrendinga oluyimba olulala lwa Gravity omutujju Dokita. Olwo oluyimba nalwo lwanvumizza naye ate nebaza omwami Gravity omutujju. Oluyimba lwampeesa table egenda mu show. Nina table era ne tiketi zange nazifunye yesterday. Ensonga nkulu nnyo. Abantu bajja mu show. Alhamdulillah by 2:30 emiryango baali bagigadde gya Bat Valley ate bakyakkiriza bayingira. Wajja kukubeera birabe TikTok. Already oli muzannyi wa firimu? Nzanya mu Damalai series ezo ziri ku Pearl Magic ziraninga every Monday to Wednesday. Season 2 tukomawo nayo era very shortly egenda kubeera ku mpewo zammwe nga muziraba. Etegeeza wasooka kubeera muzannyi wa katemba nga nakino kya muzannyi nze nga nze omuntu ndi muzannyi cause nezo video zenkola omuntu atalinamu art tasobola kuzikola. Okola video kati ng'ezo ez'okwemoola biki zeetaaga olinamu art ow'enjawulo.
nti oyo art yaleetera abantu okwogerako, yaleetera vidiyo okutambula, yaleetera oluyimba lw'omuntu okukuba bwe biti. Tugirenga bw'olya kamere Basawo ne bannyabo tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Hamlove tuli ku H&M teweerabira nti nate concert naye esembedde amunana nga 9 ogw'omunaana tuli ku Serena awo Hajji Aruna Mubiru ekyo kigenda beera kitambulira ddala bulungi nnyo. Hamlove, kivumo ki kye baakuvumako n'ogamba walayi kino basusse? Tewali kivumo kye banvumye kisusse kuba byonna babivumye. Tewali. Abaana bwe ngenda mu comments zo batera okugamba lwaki weeyisa ng'omukazi ng'ate oli musajja. Nange kye njagala okubuuza lwaki? Njagala okireete bulungi. Abantu bangi babuuza lwaki oli musiyazi. Siwe mbadde njagala okireeta. Bw'oyagadde okireeta naye otidde. Lwaki oli musiyazi? Oyagala okumbuuza obusiyazi mbumazeemu bbanga ki? Kale mbikubuuzizza bwe ndi. Oli musiyazi? Siri. Olina omukyala? Nina nakwanjulwa mu Novemba. N'abaana? Tulina abaana. Omukyala wamufuna otya? Gwe wuwo wamufuna otya? Tolina mukyala? Tunabikira okubeera nti tosobola nakwana mukazi engeri gy'embeera zo. Omukwano gubeera mu vidiyo zange nennemu okwana. So kati abagamba nti obusiyazi obubazeemu bbanga ki? Obaddamu ki? Nange mbabuuza emize gy'okuwaayiriza bagimazeemu bbanga ki? Bakuwaayiriza? Because you cannot just judge someone over the actions that person does. Ife tuli mu film oba mu art, okitegeera waliwo kye bayita character. Nti oyinza okuba toli mwenzi mu normal life, oyinza okuba toli mubbi mu normal life, ne director n'agamba olina okuzannya ng'omugwi w'eddalu. Ng'engoye oyina ozeeyambula oyambala ebigoye ebikyafu ddala naye ng'olina mansion yo gye wazimba, olina bizinesi zo, olina n'abaana abakutunuulira. Okitegeera? Tulina abantu bangi abakola content. Mama Brighton, Alan Cruz, muganda wange mwagala nnyo. Teri naasobola kuteebereza love gye nina gy'ali. Because he's my good brother atambeereddewo. Owulira? Azannya content wa Mama Brighton ng'ayambadde Gomez. Naye musiyazi. Mama Nakitende gwazannya naye tayambala Gomez. Musiyazi. Hamlove atayambala Gomez, atakola make-up eyeemola obwemoozi. Owulira? Ye lwaki mwangu omulowooleza nti musiyazi? Kati senga vidiyo zenkola nzigattamu make-up nenyambala ebiteeteeyi ate senga mwogera ki? Tulina okubeeramu n'obwongo. No, tulina okubeeramu n'obwongo obuzaale. Okitegeera nti olaba bino ebintu bye boogera, tulina abaana, tulina abatutunuulira, tulina abatwegomba, mubalumya. Kozi nze nina abaana benjambako ku fees maybe bensasulira nga si bange naye nga mbasasulira. Bwe bakeera ku makya ne bawulira anko waabwe oba gwe bayita taata waabwe nga mumusibako emize ng'ate si mituufu oba si kyali, mumulowooza bo kibateekawa. Tulina kuba na bwongo.
bazadde bo bakusupportinga mu byokola era zo video baziraba bagamba ki? Kati kankubuulire bw'obeera eyo ng'olina omuzadde atakusupportinga mu kyokola weekebere ggwe nga ggwe. My parents are so supportive to an extent nti data waaba abuze mbakubira ne bamumpa. Abantu b'owangaala nabo wakati mu kulaba videos z'okola tekuliiko abamu abaakuvaako Mu ngeri ki? bagamba okusinziira n'abantu bye bakuwaayiriza by'ogambye nedda kuba abantu bye boogera bo babitwala nti biri serious. Tewaliwo mikwano gye gikuvuddeko naye nga gikuvuddeko mu butamanya kigendererwa kyo na bintu by'okola. Kati nze kankubuulira ekintu kimu. Bwe nali nva mu lubuto lwa maama wange navaayo omwo. Bwe nali nzija ku TikTok najja nzekka. Ate bwe naaba ngenda mu ttaka Allah nga mpise nja genda nzekka. Okitegeera? So I'm not afraid to lose anyone just because of the content I do. Ate ne wabeera mukyala nga nkwagala naye ng'olaga toli comfortable nange oba na content gwe nkola, I let you go. Nkiddamu bw'aba mukyala nga nkwagala nojja mu bulamu bwange ate n'oŋŋamba vidiyo zo oba okwemuulaako sikwagala, kitegeeza toli mukwano gwange kubanga okwemuula kundetera ssente ku mmeeza. Gw'atakwagala ki kyekutaddewo eri ggwe? Gw'atayagala kwemuula kwange kuyina we kukugasiza nga ggwe? Kukugasa okwemuula kwange? Bwe neemuula nkukosa mu ngeri ki? Okitegeera? Kati nze ekintu kyonna actually kankireete bwe nti omuntu yenna alinnyirira ekkubo mwenzija ssente mukyawa obulamu bwange bwonna. Omuntu yenna alinnyirira ekkubo mwenzija ekikumi oba toli mukwano gwange. Kuba beebo abantu bookera ku makya n'omusaba omutwalo abantu bange waka tebalina kyakulya n'atagukuwa ate n'akulangira ekyalo kiramba n'akubira abantu amasimu. Abantu tewali muntu akyayagala kumusabiriza. Bwe mba nsinzidde ne mbaako embeera yange gye neeteerawo nfune akasente oba nfune emikwano ekigenda okunkonekitinga mu bantu bampa akasente, ate gwe n'oyagala ozibira ekkubo eryo oba ofa n'ovaawo ofa n'ovaawo nenzija nenkuziika nenteekayo n'amabugo. Tulina mukwano gwaffe omu mu industry yali era naye era muzannyi wa katemba era azina naye omukyala yamulekawo olw'okuba nti ye tayagala bintu ebyo byakola. Gwe ensonga eyo gyogerako kyo omukyala yamulekawo lwakukola bintu nga ggwe byokola. Omuntu yenna akuleseewo olw'ekyo kyokola nga kyokola okifunamu, owulira olina nakwebaza bwebaza Katonda ate n'omusaba aleme kuzza biwulenge ng'ebyo mu bulamu bwo. Koze ekyo kiba kiwulenge, aba si muntu. Aba si muntu. Omukyala alina okusapotinga omwami we.
n'omwami yenna alina supporting omukyala we ebbanga lyemumala nga byemukola tebyesittaza kati olwo senga nali neemola nga nyambala n'ebiteeteeyi mwaligambye muti wakati mukola kontenti ono n'abantu okwogera byonna bye baayogera tofunyeeyo bantu bali mu kiti ekyo bajja gy'oli nga balowooza naawe oli wamu nabo abantu abali muki abali mu kiti ekyo for example bakuyita mu comments nti oli musiyazi biki tofunyeeyo abasiyazi abaddala abazze mu bulamu bwo nga bo balowooza naawe kyoli naye nga si kyoli kansooke nkubuuzayo ekibuuzo oli musiyazi olina emikwano emusiyazi ogirina naye tomanyi nti musiyazi naye ng'ogirina okitegeera waliwo ebintu ebitasobola kwewalika weŋŋamba nti tebaliiyo mba nnimba okitegeera naye ne bw'ojja mu bulamu bwange nga olina kyoyagala nga sigenda kukikuwamba sigenda kikuwa ate you can't force me into anything nga I'm not ready for it okitegeera so bad mind ababeera mu comments zo nga bajo oyinza bawa bubaka ki waneeno abakola tu abatambuza propaganda oyo nti oli musiyazi oyinza bawa bubaka ki wano sirina right ematiza buli omu ku kikyendi awulira wabula njagala otwala omukisa guno okubagamba oba okubasaba bakole kye baagala bagende mu maaso akaseera ka judgment kajja tuuka ate bijja bakalira ku mimwa nga ate babeefuula royo ate be bali mu mize egyo nga be balogo be babbi be batemu be basiyazi namba emu omuntu akwagala for business ekisooka ayinza kufuna atya era range ye eringa mu kikuba bagamba nti nno ba TikTok musaba akasente kangi nnyo sooka okola challenge oba n'omuntu omulangirako naye nkulaba gw'omu ku bantu abasinga okulanga n'okukola challenge abayimbi oli mu sente nga mmeka abaana abali eyo baleme kutya njagala sooka otwala omukisa guno okwebaza omukyala Paramo Shoe Collections nga tusuubuza engatto ez'abaana abato okutandikira ku mwezi paka omwana omukulu ddala abaami n'abakyala tulina sneakers zammwe ez'omulembe twabaleetedde ne Crocs ez'akabi mugenda kujja ku French Plaza tuli opposite Qualicel mu basement B37 B38 oba mutukubireko ku 078 5 5 595 078 5 595 mama webale ku lw'ekyemisana ekirungi naye wali okulaba nga abaweereza tukola delivery z'ensaniya wherever you are n'olwekyo mbadde nsaba mujje ate mulabike nga mutuwagira oba mukube ku namba y'essimu 0758 18 3 18 0758 18 3 18 okuba essimu tu deliveringa wonna wooli ate bw'oyagala hamlava agikuleetere yennyini nja kubeera nga ngikuleetera ate nensaba yenna ali eyo ng'oyagala okukulangira bizinesi yo nsaba oyitire ku namba y'essimu 0709 9 27 35 0709 9 27 35 eyo namba ya business ye namba yange naye ya business abakwagala abagiragira nti bino bya laavu biki nedda ngambye ya business tumira ku mukyalawo omukyala mutumireko interview wedde tukyagenda mu maaso esooka mutumire yasembayo oyo simugatte ka bintu birala
oli mu bbeeyi ki kyekibuuzo kye nabuuzizza abakwagala for business oba ne challenge ddala abayimbi n'abayimbi bange bali eyo baagala challenge sente mmeka z'olimu nsomye enamba y'essimu nenjibawa mbadde nsaba mukube ku simu eyo tuteese business mwagala abalogo neera banzite mundeke wali ofugetizeeko n'owulyanga oyagala bivaamu ebya tiktok n'ogamba bambi tusuulewo mbisuulewo ndyewa tolina mirimu mirala tolina mirimu mirala njirina naye ovanga ku mulimu gwotateramu transport gwotasasulira uba ng'oli mbuliri oli nakuweereza whatsapp nakubira nina saundi yange okolera meka noteesa akasente ne kajja mbuliri mumwagala mirimu gyakutuuyana nokera ku makya musana mundeke ndi mulangira ewaffe omusajja mulangira kuba nga bakutyobodde nnyo ekitiibwa kyo abaana bano abato boolina bwe balikula vidiyo bajja zisangayo tolaba nti no osaanye obiveemu oba okyuse content gw'oteekayo kabata content gwe yasookeramu ye content gwali mukati n'abalijja balintenda nti hamulavu yaliwo naye nga toguvuddeemu abaana bo tebigenda bakosa bizinesi gye njagala okukola ey'ekirooto kyange ya miliyoni za 5 ya miliyoni za 5 sofa ninaku miliyoni 5 mbulayo miliyoni 45 kati buli ayagala nve mu kwemoola ampeeyo akakadde kamu abantu 45 mpeze miliyoni 45 nga tekoze nnina okwolwo lwembivaamu bajja kwebuuza newe business baba tebaliiyo nga nnene newe baba tebaliiyo banyongereyo emyaka emirala 15 nkyemoola ate nnyo emyaka emirala 15 ng'okyemoola n'okusukkawo nze ne mbukadde nsobola okwemola nga emba zakyuka naye nga funa otya waganye okwogera omukyala wamufuna otya wenabigamba kati nga sikuyita ku mukolo ebyo tubyogerera ku mukolo wali nga tukaaba amaziga kuba kindabikira nti nno kiyinza okukubeerera ekizibu okwana omukazi nga nawe wekikyakubeeredde ekizibu okwana omukazi ofuna omukyala wewaka kizibu olaba kikaluubirira kigambibwa nti nno batiktok abasinga era balina following mwettanidde nnyo okwagala abakazi abakulu abato tubaagaza ki kati kyekigoza abakulu gwe nga gwe abatyo bategeera baba n'amagezi ab'emyaka gyo tebalina magezi ab'emyaka gyo tebalina magezi tebalina magezi abadde okimanyi nti omukyala ow'emyaka 2 aba mukulu nti be bakazi abakulu benjogerako gobadde oyogera ku bakazi abakulu abaliwo bashuga mami olinayo kishuga mami ngamba mmwe nti kati gwatakirina sisobola kunnyonnyola bulungi bubirimu kuba ate ndeka nyonnyola tomanya nnyinza okwetaaga nange omusajja wange soda wuyo naye abinoonya oyo ali ku kamera soda nkulamusizaako ssebo gye baleka lwaki mwagala abakazi abakulu abashuga mami
abalungi abatulaba ku Kachumbali TV njagala okutwala omukisa guno okwebaza omukulu Prince Ival yebale kunkyazaako ku platform ye n'abaliko mweyongera okusubscribinga n'otugoberera Sula Motors tata wange webale kuteekamu omwana ono ssente kuba senga wootaali badde senga y'omu ku banaku abasembayo naye we yajja n'ayingira ekika kyaffe okimanyi ffe tubeera bagagga tubaamu n'akasente buli kiseera nenjagala otwala mukisa guno ino okutumira ku buli faani wange ali eyo ngunjagala nange nkwagala n'abanvuma ne munjajinga nammwe mbaagala ate mbalowoozaako nnyo era ne mbasaba mwongere okunvuma binnyumira birina engeri gye binyumiramu ennaku zino mpozi nga mmaliriza njagala otwala mukisa guno eno okutumira ku mukyala Mary Bata Namakula mama wange omulungi I love you so much ate ekyo kimanyi nkwagala nnyo. Thank you for being a shoulder for me to lean on whenever I need it. Thank you. 23 August tuli ku Theatre La Bonita All Vibes Show sakata ne mwana mwala Aji Swag 256 tweyiweyo mu bungi ate tumuwagire tickets mitwalo 3 mitwalo 10 n'emmeeza yakakadde kamu nga maliriza yenna yeetaaga omukyala wange yenna yagala okumulaba yenna alowooza nti ajja kumulaba bambi tojja mulaba paka nga ntuusiza akaseera akakolaki akamubalaga yensonga lwaki bamwetaaga babijjawo byonna neyanziza nnyo neyanzege nsigadde nze hamlove mundeke ndi emmere yange I love you all.